I'm the chairman of the mechanics. My name is Charles Oboth. We are here because of your good leadership. You elected or you identified people who can connect the mechanics. First of all, let me take this opportunity to thank our MP, who is the Minister of Kampala, Mr. Kabanda. We have the RCC of Kampala, Musei. We have the Deputy RCC. All these people, they have made us what we are as mechanics in Kampala Central Division. Plus, your coordinators from the State House, they have really brought us in the map of Kampala. Me, I'm here just to summarize all what they have talked, because I'm the host. Being the host, I may not have so much because they have talked all the problems and challenges which we have as mechanics. But we have a lot of plans which we have to put before you. The 100 million shillings was given to us, especially me as Kampala, the Central Division as chairman, and that money has gone to the hands of our parish leaders who are the mechanics, and they are doing very well. Lastly, most of us, as you see us here, especially Mama Uhuru, to be very honest, is a mechanic, whereby even in his home, he has got a garage. I have my Honorable Singa Tongole, who groomed me as a mechanic, and he is also a mechanic, and he owns garages within Kampala. I beg to stop from here. Thank you very much. Mama, tuwawulira jambo, naffe tusaba tugatta ku program. Kubanga ffe tetunnaganyulwa mu kintu kino kyonna naffe abalina amagalaji bamakanika bontebe. Taata President tukusaba ttaka we tukolera kuba mu ntebe ettaka linjeera ddene. Tusaba taata tufunira kitundu we tusobola okukolera. Ffenna bamakanika n'abalina amagalaji mu ntebe. Ekyokubiri taata, tusaba ku buyambi. Twetaaga ku mashini, twetaaga ku supanda, nga bwe wakolera ab'okubayita ababiri, ebisinga babiri na kubayita ababiri. Naffe twetaaga ku buyambi obwo taata Mr. President. Ekyokusatu, akasembayo twetaaga ka capital. Taata twetaaga ka capital kuba abasinga bamakanika tuli bubi. Twetaaga ka capital kuba taata osula wali ntebe naffe we tubeera tuli batuuze ba wali. Ebyo bye byange neyanziza nnyo. Abavubuka benyina ku kyalo ewange, abavubuka abawala n'abaami tula mu sikiringi ng'ebyogedde ku kyalo okuwaffe kwennyini. Mr. President tujja kukola ng'abavubuka, ebintu byaffe tebibulankanye mu abo abantu. Neyanziza neyanzenge. Anisa Kabandaju mpola kansabire MP wange Mazira Musa akalulungulumaga neyanziza. President Museveni omukulu kisa kya Mukama alina ekintu kyayogedde buli division tujja genda tulondayo abakulembeze ab'enjawulo. Ebyuma ebyo byandibadde bikwasibwa abakulembeze abo ab'enjawulo, ate ekirala nga tubawa ebbanga nti obukulembeze mujja kugutwala ekiseera bwekiti, then tutuuseemu n'abalala bakole ki bakwatemu. Tujja sobola okukuuma ebyuma byaffe ebyo. Nsigadde ndi Kakoza Hamza, Kampala Central Pesa Parish. Ajjakiriza nnyo kati oyagala ebyuma bisigale bya gavumenti naye biragirirwa abantu bemulonze. Exactly, President, nemukyusa
oluvannyuma lw'akabanga essebo nze kwe kubadde okusaba kwange pulezidenti. Owekitiibwa Pulezidenti, ekiri ky'amakanika levo gye kiriko ndalamu bamakanika banandika ku levo eya wansi n'ate bano abatwogerera abatuuka ku levo eya waggulu. Waliwo levo eteekaatiza byuma eby'emiliyoni 5 ne miliyoni 3 ne miliyoni 10 ne miliyoni 8. Makanika atandikibwako omugaji yonna atookera ku mirimu gya wansi asooka n'atookera balina mugaji yabbiri atooka okusiba emipiira n'ateekamu ze balbus n'agenda kusindaye zigenda agigendako oluvannyuma. Kati ogira pulezidenti sente zatuweereddwa miliyoni 10 ntono nnyo ku bamakanika abali mu Kampala Central zenyemanyi bamakanika sente ezatandikibwako ekitibwa pulezidenti buli makanika yalina batandika miliyoni 7 ku 10. Twasoma weapons z'America. Wanjula ekitibwa pulezidenti Ebyuma bya kinoomu biri n'America. ebyuma ekinoomu bya miliyoni 4. Kale. Owekitiibwa Ebyuma ebyo binene. ebyuma ebinene ebyo bijja kusigala kuffe bamakanika ne tunakulonda abakulembeze abasobola kubirabirira. Kati bino ebyuma ebitonotono ebitandikirwa mu bamakanika babansi. Ebinene. Tuweereza ani? Ebyo ebyuma bino ebisera bya gavumenti kubanga birigamba bolina okuzibira abantu bakatale obazibire katale eyo katale esigala yaani ya gavumenti naye omuntu atandika bizinesi agenda natandikaawo nafuna kapito naye nga nakola dduuka erirye naye natandikira eyo tweyanza ala wa barakati abayimye endala bannaye mukama yebazibwe erinnya eryange empitibwa Mayambala Yasiini naye abasinga bonna ensonga ze batandikiddeko bakola nnyo mu Kampala wano. Waliwo ffe abaveeyo ku ggombolooli eyo tulimuwakiso naye kuveeyo munda eyo binayo obugalagi bwaffe abaana abatandise muzeeyi nze ndi kyamaani w'abavubuka omulonde era muzeeyi bandemeranga nnyo ku pulogulaamu zo abavubuka bendi nabo bali awo muzeeyi batandikawo obulimu bwabwe bwa galagi muzeeyi naye abavubuka bulamu kapito naye pulogulaamu zino ezigenda mu maaso obudde buno ife tubale tetuziriimu ngaffe era nebaza meeya wange Maseruka ne mamaladisi bagezaako tukubakuba ne bategeeza ku pulogulaamu zino ezikolaki ezigenda mu maaso naffe netugamba katutuuke naye abantu bekyalwongera byonna byonna tebakoonako kufa abeeyo Mbomboloodi kudde eyo muzeeyi okimanyi eyo lyekkubo lyo Kawempe Mbomboloodi lyekkubo lyo muzeeyi wange abavubuka balina benkulembera muzeeyi babasalawo ne bakakkala ne bagamba kati tugenda kuwagira muzeeyi tumunoonyeza akalulu naye twetaaga emirimu batandikawo obugalagi bwabwe obutonotono okuddawo ku kyebyuma muzeeyi ebyuma ebyo tebinyuma kuwa bantu abo muzeeyi tugenda kukola akakiiko muzeeyi ebyuma ebyo bitambule babijja ku bakulembeze abamakanika ne babituusa ku bantu baabwe era okuddayo ku katono ku nsonga endala ya kisa kya Mukama eyo kiba kiganisongera neya mukulu wange kisa kya Mukama ensonga gyawadde sigadde nze Mayambala Yasiini. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbomboloodi yenva Mbomboloodi yekuwolera muzeeyi mukimanyi